wowe nyabo mwana watu kikyolwa wangi kikyanyo nze nsinga okulya emmere ku kyalo kikyate mbadde ndi ku luzzi omwana kusanga nti wategedde naye ng'okuumya ensuwa ya jjajjaawe ngikuumye munnange ng'abantu tebakyalina nsuwa owange nze ngikuumye kati ozze otya wano okutuuka ogwa omwana nsanze ku luzzi nti owange wategedde ekiri wa muliraanwa nti munnange embaga otyo kafulo bakatwala kafulo lensi kaffe kateekateeka lyo katuleetera omusajja ennaku z'omwezi zirumeka olwaleero ziri 6 remind me please ennaku ziri 6 nkaaga oba mukaaga ennaku z'omwezi enkaaga gye ziri naawe muliraanwa sole ziri 6 munansonyiwa anti bye binanjogezaako kiki omukulu yanzimbira kasi kyamanyi nnaku za mwezi omwami wo kati sikyazimanyi mwabazibala nemuziteekako n'obuti sibimanyi munansonyiwa ok olwaliro akaana bakatwala akaana kati tunula sayidi eri waliyo abagenyi leka kwetinkula sayidi eri waliyo abagenyi nkitegedde mwagabudde dda emmere oba mwamaze ŋŋende nedda abakulu bakatuuka tube tukyanyumyako nabo tuleke tugende mu soko tetunagabula tetunnaba mama boba bali sayidi eyo abakanonye bali sayidi eyo gisiwe manange thank you for coming. Welcome. I have heard that Honorable Kasamba is around. Sure, he is here. Yeah, and sounding. Where is he? Can you wave for me? Honorable, who are you? Baby face, how are you? My name is Jebari. Mulilwana terera. Terera. Atoba wali okuja. Abagenyi bali mu maaso go. Please, the guest. Naye okumye komese eyo. Ye. Anti era ku kyalo nze gwe mwasembayo okugaba nga mugamba mugani atwalayo. Ngani atwalayo omuddugavu ng'omuzindaalo. Okula naye ekula. Naye omanyi gye mwangayo bampita? Kamyufu waffe. Mwamugaba waggulu. Eyo. Era ninayo n'abantu baneesekulaba. Mwebale kujja. Bane mwebale kulaga nga musse bukyali. Tukedde. Tugenda kwongera n'abalala. Batwale. Bangambye mwazzemu ne bamaswabba. Nnyo. Iye. Muli mutya? Tutyo. Ati munange nze embuuze yange ya digito. Iye. Bamasulamu nze mbabuuze.
tukiride kale wandi salamu alaykum wala kumatugai wa barakatu wandi hayi salamu what's the watching now salamu jotora ngeli mama kona wa barakatu assalamu alaykum dadi wanjise kabanga wapeke kabonero akaoka tikatona ne Uganda omoyo kumube kudibira kabanga wanje banga bayinenga nomuzirete tulabe engalo tamanya kuyenda kanyinde akobo mwana wa mutisa alabula anagenyindira kabanga wanje mwenda mutebira leo emeko tamanya kuyenda kanyinde akobo mwana wa mutisa alabula Awangari alisabasanya kabaka ekologoma abalayimba yenkuba ekyuma nsanyuse okubalaba abange Obuganda abaana bano mbasaba tugatte engalo ezajjwa tubakubire mu ngalo olw'ekikolwa kino ekiri mu maaso gaffe ekyo kyongero tukakasa nti abantu betukyazizza mulina ekiri mu mmwe ku Buganda yattu tubongere engalo musajja wa Kabaka nsanyusa okuwulira kanzikakkane ndabe bw'otambudde mukulu okwesimbako bwe tuti ye si malala nti oba tuzze muteekeko wayatwake naye bano bonna basitudde baffe maaso mogi empologoma ya Buganda n'atakubirwa simu n'antafukamira mukulu tuleese cuucu tuleese empologoma nenne ebyembinga binajja otuyalira ku ggolu kunagambye Abachina baatutta batukolera ekkubo lyaffe ery'eggoma ne bateekamu obuyinja obungi obwo katwaye tujja bwe tuti naye nno omanyi sokoleke omanyi nti nno baabutukenderezaako ennaku zino naye babuyinja musajja mukulu bwe yali agenda ewe bwamukuba ekiwalaata wagguluko ku boodi ne kimukomyawo n'abagamba nti nsanga mubukendeza kalo n'abadde agamba singa kyamukubira ddano nno baffe ne balyoka bakendeeza obuntu bwali bunene nnyo bwayitirira kuga twali tujja minisita w'emmengo n'atubwako lwasa ono ye mukulu wange Mugala Simon Peter ono era wano mu Buganda Sekkono tawanyisibwa nyweza Sekkono tawanyisibwa mukulu wange eno yensonga yokka ekuddisa waggulu kubanga essavu lyaffe erya Buganda liri mu maaso go dda waggulu onyaniriza empologoma mudde waggulu nawo twaniriza empologoma yaffe abange engalo ziri luddawa omwana aleese essabu mukulu wange kwata bulungi olaga abaana olaga Buganda balage olabye eryo ssavu lya Buganda abange tulabirawa kuffe weewaawo mukulu tatambula yekka ne maama jiddeko nanyini Ismail era yansuubiza nyini kisaakaate nze yaŋŋamba buli ku mukolo gwe nnaakusanganga Ismail tomulaba nsimayiringira mukulu wange ate ono ye maama omutongole omupya gwe baatu oligino mukulu wange laba maama olaba bw'omutunulira asekera ate nange mutunulira ndaba asekera nze kati oba asekera ani ku ffenna kimanyi abange engalo otyo mukulu tuleese ekiwandiiko kyo bakulu bange tukkakkane kyewaleka embuga era bakituwadde tukireete ono nga mmanyi nnyo omwaka 2019 obwakabaka bwe bwaffe bwa Buganda ensawo ey'okuyimirizaawo emirimu gy'obwakabaka buli mwaka twebaza taata ne maama Simon Peter Mugala n'ennya lya gavumenti ya Ssaabasajja n'obuwagizi obw'ensimbi ennyingi zotadde mu ggwanika omwaka guno 0 2 3 4 5 omutima ogwo gukweyongere nga Mukama bw'anaakusobozesa ndaba ekitongole ekikulu ekya Majestic Brands nendabako owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro waffe era Kabaka w'ebweru nendabako Robert Wagwansibirwa omwanika w'eggwanika Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali kulwa sige mannya gaako
ekiwandiiko bakireese bano mubampeera engalo mmwe ku lwa mukulu wange zange anti ajjanjaba omulwadde si amusikira oyo yantumye obwedda neewuunya neŋŋamba nti omusajja ng'ayogera bingi nze yanaatwala byonna ebiri mu nnyumba muno oba owa naye twebaza omwami Lukwata Robert ulira amannya amalungi Robert nawolakiza mu linnya lya gavumenti ya Ssaabasajja n'ensimbi ennyingi ennyo kitongole kyekyo ekya Majestic Katikkiro waffe n'ateekako omukono n'omuwanika w'eggwanika Robert Wagwansibirwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale mukulu baffa ntumye okubozaayoza nga mmwe ab'ebuddu ab'eggomba mu masaza ge okubanga mmwe mwasooka okutwala engabo ya Buganda lwe bateekawo ebikopo by'amasaza ab'eggomba mwekubireko engalo era n'entumwa ntola okubanga mmwe mukyasizo kitwala emingi nkulu ndeesa ensalo za Buganda nga n'eggomba mwali kakati nga bw'oleesa ensalo zino essaza lya Buganda erya Gomba oliraba lino kakati olaba akaalo bulwadda kakuwamma kakati mu trading center mwennyini olaba akavakedo waliwo enkyamidde awo kati amaka ga mukulu wange ogalaba yiyo ennyumba ogiraba ye musajja yekka gw'obuuliza eri ku ddwaliro ly'Eggombe ngenda wa muzeeyi muggala nga buli omu amanyi woolaga kamukwateko mu ngalo mukwateko ngalo z'omukulu azikwatiramu obwereere kamwe ku bbaasa agiwe mwongere endala ebbaasa amukuloweza kamuwe mwongere endala taata buli bbaasa gye nkwadde eri mu kakadde ka ssente leka ndayira mu Katonda mu ggulu sooka ofukamira amazima ga Katonda mu ggulu yongera osoma ddiini ki taata ene bbaasa kankongere endala naye eri mu kakadde ka ssente leka tulabe lambika bulungi kiki kyotegeeza mugagga eyampadde ebbaasa eyo bwe yaginkwasisa bw'ati yange nkwadde ebbaasa zino buli bbaasa eri mukakate naye teyayawudde sokoleetemu wano eriwa wano uwa wano kuki wano wendi eki ebbaasa